Ensonga z'omubaka w'Erubaga South Katolu Bwama zirinnye enkandago oluvannyuma lw'abantu be bakiikirira okuvaayo ne bategeeza nga bwe bajja okweyambula singa omubaka waabwe yaggyibwa mu paalamenti. Katolu Bwama member of parliament amanyi omunaku ayamba omunaku amba omukyala bannamwandu bamulekwa omubaka omutuufu Katolu Bwama okwongeza amafuta bakongeza mu luzungu okwongeza butto bamwongeza mu luzungu jjajja wange ali Masaka tamanyi luzungu twogenda kukyusa constitution ya Uganda nti abatasoma balina okuba nabo mu parliament babeerayo oba teyasoma oba yasoma we don't care. Bano okwogera bati kiddiridde abavubuka beegattira mu kabondo ka UID okuvaayo ne bategeeza nga bwe bagenda okuwalaawala omubaka Katolu Bwama nga bamukuba mu mbuga z'amateeka nga beemulugunya ku buyigirize bwe. Kino kitanudde ab'ekibiina kya Solida omubaka Katolu Bwama mwe yeegattira ne bategeeza nti singa kkooti tegoba kusaba kw'abavubuka bano bakukolawo akatiisa. Tetulinayo nsonga ndala yonna, ebiseera byaggwako, abantu Katolu Bwama yeewandiisa nga balaba n'emineesoni ne zibeerawo, ebbanga ne liwera kati myezi 7 nga bavaayo bagamba nti Katolu Bwama bamuvunaana. Oba Katolu Bwama yasoma oba tiyasoma naye obudde bwaggwayo obuloopa emisango memba wa paalamenti okumujja mu paalamenti. Ttiimu Solida bategeezezza nga Katolu Bwama bye yakabakolera bwe bitalojjeka nga n'abo be bayita abasoma byabalema okukola. Katolu Bwama tufudde kye tutali tuli bulala nnyo tunyirira abaana bali masomero ga bbeeyi atuwadde basale kati goyogera ngaani banaye mutulako temutumalako mirembe tuyezuuya ffe bitumala. Simanyi nsonga nga twamulonda lwaki tumujjayo omuntu agamba nti ataakole Katolu Bwama akoze kama Katonda akimanyi bw'oba tokimanyi kama Katonda yamulonda yakimanyi naye gwe bw'oba oyagala kumujjayo gwe toyagala akukola. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. اللهم السلام سالمين يا الله على عبدنا Katolu Bwama يا الله وانصرنا على عبدنا Katolu Bwama يا الله سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. This is Kingdom TV.